Kaakati omukyala gw'olaba oyo mu katambi baamuzaala mu kkojjaawe. Maama we yali yeeyagala ne muganda we omulenzi. Bwe beegatta mu kikolwa eky'omukwano, abooluganda ababiri bwe bava mu maama mu taata omu ne bazaala ono omukyala, ne bazaala ono omwana. Omusajja gwe yandibadde ayita anko, kyokka era ye taata waamuzaala. Ate nno ekikwewuunyisa byonna yabitegeera akuze nti anko we ate ye taata we. Ewaka jjajja we baamuzaalira, jjajja azaala maama, yakula amuyita mwana wa kibi, era ono nga tayagalwa, nga jjajja tayagalira ddala mwana ono kubanga munnange mwana wa kibi, ono mwana wa mawano. Omanyi kitegeeza abooluganda ababiri okwezaalamu, sisita ne bulaaza ne bakola omukwano ne beezaalamu. Gwe ng'omwana oyinza okukula ng'oyagalwa, era buli omu aba akusenza luti kati ye mukyalo ono. Mu butuufu ebyewuunyisa biri mu Uganda naye ate nga bituufu. Owulira omuntu ekintu kyakunyumiza n'ogamba naye nedda naawe balimba. Abooluganda beezaalamu bata naye nga bituufu. Wuuyo baamuzaala mu kkojjaawe. Kaakati jjajja n'asooka awalana ono ng'amusenza luti. Genda kasasiro, oli mwana wa kibi, saagala tondetaano bisiraani byo, genda. Ate bagamba ekuba omunaku tekya. Omuntu gwe yali asibirako akawuzi, maama we nga yamuwolereza, jjajja we bw'amugoba ng'addukira wa maama, ate laba maama we bw'afa ng'otomatikali ono balina goba bugobi, kisiraani kigende kiwuzuumire eyo. Naye bannange, abantu balina ennaku, naye abantu balina ebintu bye bayitamu mu nsi muno mu butuufu n'ogamba naye oba gwe oli yaddeko sijja kukulimba. Abooluganda ababiri ne beezaalamu omwana ne batajjaamu na lubuto. Simanyi lwaki abantu abeekolako amawano tebajjaamu mbuto. Lwaki embuto zino baziremezaamu? Mukimanyi bulungi nnyo nti olubuto luba lwa mawano. Kiki ekikuletera okuzaala olubuto olwo? Kale siwagira kyabakazi kujjamu mbuto. Ne mulimu omwana gw'ozaala mu butuufu ng'olabira ddala teyeetaagisa. Olaba omukazi afuna mwana mu musajja n'agamba nti nze omusajja simwagala, sijja mmuzaalira, n'ajjamu olubuto. Naye muganda wo n'ofuna olubuto lwa muganda wo n'oluzaala. Abakazi mwekoze ebintu. Kankutuuseko omukyalo no mu bigambo bye omwewulirireko. Vidiyo yiiyo gimpereka like. Nagenda okuzaalibwa ekitundu eky'ennaku kye nasangawo era kye nazaalibwamu. Nazaalibwa mu maka agaalimu maama wange ne jjajja wange ne kkojja wange. Gwe nanditutte nga kkojja ate nagenda okumaliriza nga ye taata. Kkojja yafuuka taata? Kkojja wange yeegatta ku maama wange ne bazaala nze. Kati yennaku gye nasanga eyo. Kkojja we abeera muganda wa maama wo? Muganda wa maama wange. Ekitegeeza abooluganda beezaalamu? Abooluganda beezaalamu. N'ofuuka omwana ow'ekibi. Gwe bayita omwana ow'ekibi? Omwana ow'ekibi, ekikolimu, ekisiraani. Oyinza omuyita buli kimu ky'oyagala kubanga kiba kizibu era kiba kibi nnyo oba okigenderedde n'okinoonyerezaako. Kati bwe bw'obulamu bwe mpangaaliddemu, saayagalibwako nga nkula, saamanya mwana nga bw'ayagalibwa jjajjaawe, ng'abaana babeera ku bajjajja baabwe ne batibula kale jjajja n'akusanyukira. Jjajja nze bwe yandabangako ng'agamba kikolimo ggwe ekisiraani, ogenda kufa ng'obonaabona, ogenda kufa ozunga, bwe bityo bwe byali. Naye olunaku lumu mu mbeera eyo ng'esusse ŋŋenze enkulaakula, mbuuza maama wange ti lwaki nze jjajja tantwala nga baana balala? Jjajja mpisa bubi, buli bw'alabye n'angubaganya n'anvuma. Maama wange n'aŋŋamba nti mwana wange, ensonga eva ku kuzaalibwako. Video credit to Zanero. Video credit to Zanero. Munange nange nabadde nzongazonga kwekuga ku mukyalo oyo. Okitegeera ne ŋŋamba owange
Ffe wano ku mukutu gwaffe gwa CEO Michael Uganda tuyigira mu bintu bingi. Ebintu bingi nnyo ebituukawo wano bye mbalete ne tubiyigiramu. Ebitwewuunyisa ky'otasuubira naye ng'ate munnange weekiri. Kaakati mu butuufu nange natidde nnyo okulaba ku mwana gwe baazadde mu kojjaawe. Nze ebiseera ebisinga mbadde mpulira biwulire okugamba nti abooluganda abadde babasanze bali mu mukwano, bali mu kikolwa eky'omukwano. Ebyo biwulire ate nga bitera okubeera mu baana abato. Naye ogamba nti oyo omwana bamuzaala mu kojjaawe. Bannange ekitali mu Uganda, ekitasoboka mu Uganda tekiriiyo. Wano mu Uganda buli kimu kisoboka. Naye ate kino ekyo abooluganda okwezaalamu tekiri mu Uganda mukka. Kababe Abazungu bakikola. N'Abazungu waliwo abakikola. Omuzungu n'azaala mu muganda we omwana. Abazungu babikola nabo nali mbawuliddeko. Waliwo omuzungu gwe nawulirako eyazaala mu muwala we. Oyo muzungu gy'ali yazaala mu muwala we abaana baali 4 ate ng'amuzaalamu lwa mpaka. Nga yamusibira mu basement wansi yamubuzaawo. Omuzungu oyo bamuzannyamu ne firimu ebyaddala ebyaliyo. Era muwala we n'essaawa zino ye gy'ali. Naye ye baamusiba, taata baamusiba. Okitegeera? Kakati munnange bino ebintu ne mu Bazungu gyebiri. Abooluganda beezaalamu, kumbi biri mu buli nsi. Kino kyo biri mu buli nsi. Ebyo biri mu buli nsi. Naye ggwe omanyi kyekitegeeza? Okera ku makya ne bakugamba nti baakuzaala mu kojjaawo. Ekyandibadde ng'ekika bw'obandibadde ng'obukojja ate ng'era kye kika kyo. Kati ono agatta ebintu bibiri, obukojja bwe ate era kye kika kye gy'asibuka. Maama omuziro gwe yeddira era taata omuziro gwe yeddira. Bayonka ku bbeere limu, baazaalibwa omukazi omu, baakula bonna. Kaakati okula mu maka ng'ono omukyala, okulira mu maka mu butuufu nga nawe toyala. Mu butuufu toyinza kuyala. Tosobola. Nkubamu akafaananyi muganda we nga bakugamba nti baakuzadde mu kojjaawo. Oba taatawo yakuzaala mu muwala we. Muganda wange. Ebintu bya Katonda bino mu butuufu mulimu ebintu by'owuliriza n'ogamba naye kisoboka naye nga temunnange kituufu. Kati ennaku omukazi ono gy'alina ku mutima mumwewuliriddeko. Ennaku gy'alina ku mutima olaba ku kyawa bukyayi nga bakimanyi nti gwe wazaalibwa bbali. Abaana b'ewaka bandibadde nga baganda bo. Mutunulire famire y'Abakafeero, omugenzi Paulo Kafeero. Abaana be yazaala Kafeero ebbali abandibadde beekumaakuma ate buli omu yeesenza munne luti. Kati kubamu akafaananyi nga ebukojja ye wali ekika kyo, kyokka waliyo n'abantu abalala baganda ba maama wo, bonna nga tebakwagala, bakuyita mwana wa kibi, bakwogerera mafuukuule, buli kimu, buli kyekibi kyonna nga kiri ku ggwe. Mu butuufu oyinza okuba n'emirembe awantu awo, automatically tekisoboka. Tosobola kuba na mirembe. Tosobola kuba na mirembe. Era olina kgenda nsi obungebunge, oyinza n'okufa ne bagaana okuziika. Okitegeera? Oyinza okufa ne bagaana okuziika. Naye nga lwaki? Kubanga oli mwana wa kibi. Katonda bamuyita mwana wa kibi. Ate ng'ekintu kino naye kijja kumulondoola kubanga kimulumiriza ku mutima. Ate mulimu ebintu ng'ate nze bye ŋŋamba omuntu by'alina okwesigaliza. Kati abaana bo ne bakuwulira nti maama waffe baamuzaala mu kojjaawe. Bannange, naye mulimu ekintu ky'oyogera ate munnange n'otoowolokoka. Oluusi ng'obadde ng'okiyinda nga kyama naye n'obaako w'okyogerera ate n'otoowolokakokko ku ki? N'otoowolokakokko ku mutima. So n'olwekyo si byangu naye byebyo. Okitegeera? Si byangu naye ate munnange byebyo. Ebintu bino gye biri mu Buganda. Naye abantu abasinga kati abooluganda ye baba nga beegasse ne bakola omukwano. Taata oba yeebase ku muwala we oba abooluganda beegasse, waliwo obuwangwa n'ennono bye bakola. Abooluganda bye bakola omukwano ababiri waliwo obuwangwa bye bakola
okuggyawo amawana ago. Naye mulimu ekintu kye nneewuunya ne kye nneebuuza. Lwaki omuntu bw'akeera ku makya n'afuna olubuto nga lwa mawano nga gano taluggyamu? Kiki kiba kikuleetera okuzaala omwana bw'atyo? Mu butuufu nze sikkiriziganya kintu kyakuggyamu mbuto, naye mu butuufu oyo omwana tasaana kuzaalibwa. Omwana gw'ofunye nga olubuto nga taata waakukutte, oyo omwana oba ozaala waaki? Omwana gw'obaze nga kojja waakukutte, omwana oba ozaala waaki? Omwana gw'ozaala nga muganda wo mwebase ne muganda wo, oyo omwana nedda. Mu butuufu oyo omwana aba nedda. Mulimu ebintu bye tulina bannange. Abawala mufuna wano embuto mu basajja, omusajja ng'akwagala n'agamba nzaliraayo akaana, n'omulaga nti ogaana, ofuna embuto bw'oziggyamu. Kyokka omuwala n'afuna olubuto mu muganda we ate n'alulekamu, n'afuna olubuto mu taata we n'alulekamu. Bannange, ebiri mu Uganda nabyo bikusobera. Ebiri mu Uganda nabyo bikusobera. Sijja kukulimba bikusobera, naye ate munnange nga biba bituufu. Biba bituufu, okitegeera. So bye biri ku sayidi eyo. CEO Michael Uganda YouTube channel kw'oli, naye nga nammwe abandaba mukimanyi bulungi nnyo nti abantu bano mulina families ze mumanyi. Ng'ogamba nti abo baluganda abo beewasa, balina abaana, obulamu butambula nga bwe babwagala. Nkugamba ebintu bino biri mu buli nsi. Beewasamu. Beewasa. Okitegeera ekintu ekyo. So mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera subscribing ate n'abakuba nti ate subscribinga. Tusobola okuba nti tutambulira ddala wamu. Mubere bulungi, mweraba. Peace and love.